Alright, abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kibuzo ko tusaako ebyo byagala olaba. Mbeerawo nnyo nga mbaleetera ebintu ebyenjawulo. This time around saagadde mubeereko n'ebintu ebyemumiisinga. Tulinawo Omusaawo Omukyala Nina ng'abeereyo South Africa. Gwe njagadde mba introducing olunaku olwaleero okuseeko ku products ze olabe tomanya ziyinza okumalira ekizibu kyo. Abantu bangi nnyo mulina ebizibu ebyenjawulo nga tosaana byogerako mu bantu. Nga tosaana bibuulirako muntu naye ng'olina ekizibu kiri awo nga gwo obunye enkwawa zaakulemerako nga tezikuvaako nga ne bw'okola treatment efaanana etya tezivaawo naye nga tolina gwosobola kinyumizaako oba n'okimunyonyola so kibeera kirungi singa bw'obeera nga ofunye omuntu ng'akola eddagala nga liri habo nga lisobola okuyambako n'obeera ng'omwekwatako. Abangi mundabye nnyo nga njogera ku Herbal Choices Pharmacy, Herbal Choices Pharmacy, Herbal Choices Pharmacy, Herbal Choices Pharmacy, Pharmacy naye yaddagala Gganda. Eddagala lino balikwata ne baliteeka mu capsules ne libeera nga liri mu capsules. Zino capsules zenkute essaawa eno baziyita prostate capsules. Capsules zino ndozera kankwateko sigenda gizaamu because this is just like a sample. Capsules zino nga bw'ogiraba eddagala eririmu lino ddagala lya butonde balirima mu miti nga bw'oliraba. Balirima mu miti ndoza oliraba. So capsules zino eno ziyambako omuntu yenna owa bulijjo okubeera nga okakkanyaako ku prostate cancer, abantu abalina prostate cancer poza ate n'okwetangira prostate cancer. Omukyala ono alina ebintu bingi nnyo, alina eddagala nga lyonna lya habo whereby nti njagala mbaweekoko ne sample singa oba oli eyo nkuwako sample n'ogezaako n'olaba bwe likolera you can come and support her. Likolera South Africa awo naye nawane e Uganda alinawo branch eri awo Mbuya osobola okubeera ng'olinoonyako eno bagiyita extra king. Extra king eno eyongezaako ku mwami mulimu abaami abatondebwa ng'obutonde bwabwe bwo butono eyongezaako ko ku mwami n'abeera nga mwami ayongezaako ko ku size n'atabeera mutono nnyo koze era nga bw'olaba nti waliwo abakyala abazaalibwa nga tebalina kabina ne wabawo abazaalibwa ate nga balina akali extra large so kati obulungi bwafuuka bwaggula bakwano oba olina okweteekamukko ku ssente n'olaba oba ofunawo difference. Ngenda kuba mbalekerawo Omusaawo ono cause products zalina nnyingi ate nze sisobola zoogerera nsingako okuzitegeera naye entono ze nninako ngenda kuba nzibalaga. Eno bagiyita beard oil. Abaami abatalina kirevu oba osobola okusiga oil eno ku kirevu kyo ne kibeera nga kiri healthy nga kiddugavu bulungi tekirimu nsekere mulimu n'abaami abalina ensekere mu kirevu so ate ne kiba nga kikulira ku speed kuba kati ennaku zino abakyala baagala nnyo abasajja balina ebirevu mpozi ate alina ne hair products zaakola era nga nazo azikola mu habo so this is a hair food. Bannaye ennaku zino enviiri zange zifuuse kirala temukyansobola nze kambabuulire era kati ngenda kuva ku retouch nzire ku nakyo lwa nsonga product ya Nina enkoledde nnyo nali nina enviiri zonna nga zaakutuka nga tezenkanankana right now enviiri zange zitandise okuddawo so this is like an infection peel. Infection peel zino osobola okuzikozesa nazo era zibeera za habo ozimira ziwonya infections eza buli kika bino bye babafumbira eddagala lya infection n'olifumba n'onywa ne weekatankira ebiddagala nedda kati ye wa Nina yabigonza ebintu abiteeka mu capsules era ngenda kuba mubalekerawo ayogereko nammwe cause leero waali ayongere okuba nga akola ki nga ayongere okubeera nga abannyonnyola so these are neem pills. Nazo za healthy benefits nti ozinywa n'obeera ng'ofunctioninga bulungi olina libido yo nnungi olina amazzi mu mubiri. This is a vaginal steaming herbs. Abakyala mulimanyi erya vaginal steaming herbs olituulamu ne weesteaminga n'obeera ng'oli healthy pusa eri tight kwegamba n'oweekolerako omwami w'obulambalamba kati kano aka weight loss mugenda kalabirako nze it is a sample a medication I'm under so ndimu ku burning fats with this fat burner tea era njagala mumpeyo weeks 2 ngenda baterayo ebifaananyi byange when I'm fat and when I'm slim.
sigenda kubeera nga ndwawo nnyo sagala kubanga mbalwisa bakwano kozi ninako ate ebintu ebirala bingenda okukola naye nsanyuka nnyo bwe nzija ne mbaako n'ekintu ekipya kye mbaleetedde. Nabalaga aba Roast Coffee Academy ne mbalaga aba Visa aba Speed Express Tours and Travels ne nkulaga omwami Omusaawo ye tasaba ssente akugamba omala akulabako ku nsonga yo n'olyoka omuwa ssente. So right here tulina Herbal Choices Pharmacy, it is a nice one. Kozesaako ku ddagala lyabo olabe. Waliwo kye bayita colon cleanser. This colon cleanser ekugjamu ebicafu mu lubuto. Waliwo abantu nga tusaana kuwewa lubuto. Olubuto lwakoma nga ne woluwewa bino bye twekubye ebifaananyi nga teruddako munda. You need it, dear. You need it. So mbenga mukozesako ku products ze enamba y'essimu yeeyo. Ate tujja kubeera tulabagana mulundi omulala. Ky'obeera okola wulirizaako ku products endala z'ayina olabeko ku pharmacy engeri bw'efaanana, akwe location. Ne woba oli Dubai, ne woba oli America, anywhere, eddagala lyalitika mu DHL cause liri packed bulungi, ndozero ziraba packs ze nnungi nnyo. Kati ono bamuyita fibroid tea, abantu abalina ebizimba mu nabaana nti bw'omunywako ebizimba ebyo bikamuka ne biggwamu n'onookala n'owona. Kamubalekerewoko nina ebisigadde ndowooza ajja kuba bibanyonyola. Banaye mwebale nnyo okunsupportinga, mwebale nnyo okunjagala, mwebale nnyo okubeera nti nno ebintu byange mubisharinga, mulayikinga. Thank you. Abantu abanfollowinga yonna gye munfollowingirako ndi nnyo ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, everywhere. Ndi everywhere you go. Koza ate na wano ku YouTube is our biggest deal. Mwongere okulaba, mwongere okusupportinga n'okuyita bakwano bammwe babe nga batweyungako. Bw'oba oli mupya ku channel nyiga akagambako ka subscribe beera ng'okyeyingirawo. Bw'oba oli ku Facebook, ku Instagram beera ng'ofollowingako bulambalamba. Ku channel yange kuno kuliko ebintu bingi. Ninako celebrity news, ninako obulamu bw'omukyala, ninako TikTokers edition, ninako ebyo by'oyagala olaba. So bakwano mwongere okufollowinga neera. Abaami n'abakyala mbalamusizza wamu n'abaana abato. Amannya gange nze Namatovu, abalala bamanyi nga Nina, naye nga nze Namatovu bannange. Nsanyusa okubalaba, nsanyusa okubawuliza. Nsinzidde wano e South Africa, e Kempton Park, era nga ndi wano ntudde mu Herbal Choice Pharmacy nga we mugiraba. Eno ye branch yaffe ye South Africa ate nga ye main branch. Mpozi South Africa tuli ku 69 Moda Hill Street, Edlin, Kempton Park. Ate nga Uganda tuli Mbuya opposite Nutrition Primary School. Era nga bw'oba oyagala okumanya biki bye tukola, bitambula bitya, bikola mugaso ki, osobola ogenda ku www.herbalchoicepharmacy.com. Facebook page yaffe eri Herbal Choice Pharmacy, TikTok yaffe eri @herbalchoicepharmacy. Twitter yaffe eri @Kempton Park Herbals. Mpozi mbadde njagala mbasomereko ne ku namba z'essimu zonna ffe abazikozesera ffe abazirina. Ali e Uganda just distributor tumuweereza buweereza muntu ayagala gula nga tumaze okunnyonnyola ne tunnyonnyolegana nti kyoyagala kyekyo ne tukusindikayo ew'omukyalo oyo n'akuyamba oba n'akuwa product. Enamba zaffe ez'essimu eye Uganda eri +256, teweerabira koodi eyo kubanga line teri mu Uganda, eri +256 077 722 340. Then enamba zaffe eza wano tukozesa +2 763 111 7460. Then endala eri +278 2 474 6860. Mpozi bannange mbannyonnyola era nga mbategeeza nti eddagala lyaffe tulikola mu butonde, tetukozesa kemiko yonna, tetulina kintu kye twongeramu, buli kintu kye tukozesa kiri nakyo, ate era tekirina buzibu ku bulamu bw'omuntu. Ate nga tutuula wansi ne tukola okunoonyereza. E South Africa tuli certified nga tulina certificate era nga twakuguka mu bintu bino bye tukola. Mpozi olw'okubeera nti ffe aba Herbal Choice Pharmacy tuli wano, naye tulina n'abantu abalala be tutuula nabo abalina nabo amaduuka gaabwe gye bajjanjabira abantu baabwe, ne tukola research ne tubeera nga tujjayo ekintu ekirungi ekigenda okuyamba.
olunaku lwa leero njagala kutandika nga njogera ku prostate. Tuyina eddagala lyaffe lye twakola nga zino prostate capsules oba mpeke za prostate zifaanana bwe ziti. Ffe tukuddira ne tuteeka eddagala lyo mu capsule ne tulikola mu kyayi. Tukolera eddagala mu ngeri gy'oyinza okulifunamu ennungi ng'ate ogassa ebintu bingi. Eddagala lyaffe lino oteeka buteesi mu mazzi gookya bw'aba kyayi. Capsule era ogimizisa mazzi gookya, tofumba tokola ki. Kantandike ne prostate. Prostate kitundu ku mwami era njagamba katundu kubanga kantu katono kali badde nga bwolaba ekinyeebwa. Naye nga akantu ako kali wakati wa kawago bladder ne wakati wa rectum. Rectum kye kitundu ekidiridde anus. Ffenna tukimanyi nti anus is the last part of our digestion system. So akatundu ako we kasangibwa. Akatundu ako omugaso gwako omukulu kubeera nti kakola amazzi agali badde gazimba enkwaso z'omwami. Bw'obeera ng'olina obuzibu n'ekitundu ekyo ofuna ebizibu ng'omusajja. Abasajja benjogerako be baami abawezezza emyaka 45 n'okweyongera waggulu nga bwe ntera okubannyonnyola nti emibiri gyaffe bwe tugenda nga tukula ate gigenda giggwamu amaanyi. So mukwano gwange gwe oyinza okuba oyina taatawo, oyina ankowo, oyina mukwano gwo, oyina neighbour oba tolina muntu yenna naye ng'ekintu kyenjogera wali okiwuliddeko. Obuzibu obwo bwe bubaawo omuntu aba tasobola kutereka musulo bbanga ddene era abamu bavaamu n'abanga yeefukira olw'ensonga nti akatundu ako kaba kaawukanye n'omubiri gwe era nga message eba tekyatambula bulungi wakati w'ebitundu by'omwami n'obwongo kuba obwongo bwe bulinga engine etambuza obulamu bwaffe oba etambuza omubiri gwaffe. N'olw'ensonga eyo omuntu oyo tumusuubira okubeera nga tasobola kusiba musulo, afukaafuka nnyo naddala ekiro. Abamu waliwo kye tuyita abaami okutumbiza ng'oyimirira wano n'ofuka ebbanga eddene mu maaso naye abamu baba tebakyasobola kutumbiza. Awo nno osobola okumanya nti ogenda okufuna obuzibu ne prostate. Prostate eyo emala n'ezimba. Obuzibu bwe bugenda nga bubaawo n'oba nga tojjanjabiddwa emala n'ezimba era kye tuyita enlarged prostate. Eddagala lino lye ligenda okuyambako. Omwami nga ofunye obuzibu obwo bwonna nga bwe mboogeddeko, abamu abeeraawo nga bw'agenda okufuka omusulo teguvaayo. Ogwali badde guvaayo gwonna bladder ebeere nga ogijjamu omusulo yonna otandika kutonnyeza butonnyeza ng'omusulo gutonnya butonnya. Be bantu abamu be tulaba nga abateekamu akapiira ako bakateekamu olw'ensonga omuntu aba takyasobola kusiba musulo, aba takyayinza kwekontrolinga, aba takyayinza kuguwulira nga gumuyitamu buyisi. Kale ze zino capsules zaffe era nga tukwasaganya ebikolo by'eddagala ebiwerako okusinziira ku kunoonyereza kwaffe okubeera nga munnange ofunamu ekisinga. Mpozi kyenjagala okwogerako ekirala, tuyina wumbuti waffe wano nga bw'omulaba. Wumbuti mikwano njagala n'okubannyonnyola ku kyayi waffe ono nga bwe mumulaba. Womb cleansing tea. Womb ye yali badde nga nabaana ebeera wakati bweti, ebbali ne tubeerayo n'enseke, then eno ebbali ne tubeerayo n'amagi. So eggi bwe liba nga limaze okuteekebwateekebwa liyita mu nseke ezo ne lisigala mu nabaana era omwana awo waakulira. Kati awo we twogerako kyayi ono atuyamba okulongoosa ekitundu ekyo. Era nga be bano abantu abaali badde beetaaga kyayi ono oba abaali badde bamukozesa. Omuntu ng'okuliridde mu myaka bannange omubiri era nga bwe mbagamba gubanga mmotoka. Emmotoka empya si emmotoka enkadde ate nga n'emmotoka empya erabirirwa. So obulamu bwo bulabirire nnyo. Teri muntu atayagala mmotoka mu bulamu bw'ensi ne bw'aba tasobola kugivuga waakiri agigula n'abanga asobola okugirabakawo weebeera. Obwagazi bw'olina ku mmotoka bwe bwagazi bwe tulina okubeera ku mibiri gyaffe n'okusingawo. Omubiri olina okugulabirira, olina okugufaako, olina okuguyonja. Kale kacyayi kano bamaama bakuliriddemu mukeetaaga okubeera nga olongoosa n'abaana oba weerongoosa munda omwo
bamaama abafuna embuto ne zivaamu waliyo abantu nga ye buli lubuto lwafuna terubeeramu luvaamu buvi kiba kitegeeza nabaana eyo tosobola kutereka mwana tesobola kutereka mwana kyayo ono omwetaaga omunyweko waliyo bambi bamaama nga wafuna olubuto n'olugjamu olw'ensonga zo ng'olubuto walugjamu olubuto olwo lwoba oggyemu manya nti nno oba oluggyemu lwa mpaka omwana buli bwabeera mu nabaana omwo abaako emisuwa egimubaako mu kisawo omwo mwabeera aba n'emisuwa egijja gibaako kati gwoba wakutula bikutule ne bw'abanga yavaamu nga si kyeyagalire kiba kitegeeza aba mubaamu ebiba byasigalamu nga bikyafu nga tobyetaaga kubanga waliyo abakyala abamu nga toyina kirwadde bakukebedde buli kimu naye nga toyina ekisu ekikuvaamu ekitali kirungi weetaaga kacyayi kano bamaama nga ofukaafuka ofuna okulumizibwa mu ndira toyina kansa toyina bizimba naye nga ofuna okulumizibwa okwo kyayo ono omwetaaga kyayo ono tumuwa bamaama abalina ebizimba nga tugaseeko ne fibroids waffe tumuwa bamaama abalina ebizimba tumuwa bamaama abalina cyst munda omwo mubaamu engeri y'oluzizzi lusobola okuba nga mazzi oba nga bintu bigumu nga biri mu nabaana omwo bwe bibaamu lwakubanga cyst ebiseera ebisinga tugibuzaabuza n'ebizimba by'omu nabaana cyst eba cyst ne fibroids ziba fibroids so kacyayi kano kaba kalungi munnaye maama n'okeeyuna n'okanywako naye nga nkubiriza omuntu yenna alina obuzibu wansi eyo obeere ng'onywa kyayo ono alongoosa waliyo abantu nga tofuna tulo akuwa otulo akukakkanya akutereeza by the way products zaffe ezisinga zikola nnyo ku muntu atafuna tulo zikakkanya nnyo obulamu zikakkanya nnyo omubiri n'obeera ng'oli muntu atalina stress ali relaxed omuntu akakkanye ndowooza kyemba nnyonnyola so munnaye kacyayi kaffe kano wali kanyweddeko n'olongoosa mu nabaana omwo n'obeera ng'oli bulungi n'obeera ng'osobola okukola tulina ebizibu nga bitugjeeko waliwo abakyala nga otya n'okubeerako kye weekolera otya n'okubeerako omuntu akugamba olw'ensonga olina ebizibu oba owunya bubi oba ovaamu amazzi amabi oba olina ekizibu ky'ozoobeera nakyo kyayo ono yajja okukuyamba osobola otukubirako ku ssimu oba nojja ku whatsapp tubeerako 24/7 oyinza okubuuza mwebakaddi naye osobola okwebakamu era nozukka n'olaba ku ssimu yo message ebeeriko era ogiddamu noddamu munnange newebaka emirimu gyaffe tugitambuliza ku ssimu osobola okujja n'onyinyonnyola ekizibu kyo ne tubeera nga tukyogerako nenkubuulira kikyeweetaaga ono bamuyise wumbuti ng'era akolebwa ffe aba Herbal Choice Farmers neyanzege mpozi product yaffe endala gyenjagala okwogerako ye product eno ey'abaami abaami buli bwe balaba product eno bajagala nnyo abaami bajja nti twagala kugeza mu sayizi twagala kweyongera bwagazi twagala kweyongera amaanyi tewali kwegamba waliwo abalina emisuwa nga gyazibikira waliwo kwegamba product eno nnungi nnyo ate nga ye product yaffe ekyasinze okutunda wano South Africa ne mu nsi endala tubaddewo wano nga ensi zonna tuziweerezaamu products kyetutanaba kufuna be ba distributors mu nsi ez'enjawulo naye ng'ate e Uganda twetaaga nnyo omuntu asobola okuba nga distributed Dubai kuba ab'e Dubai bambi bafuna obuzibu baagala products zino naye ate bwe tutuuka ku ssente ze batusaba okubeera nga tubaweereza ate kumpi zenkanankana n'omuntu zaguze product so obeera eyo osobola okujja n'ositookinga naffe osobola okugula products zaffe n'obeera ng'ozitwala e Dubai ffe bwe tuba tulanga tuba tukulangirako abaami abaagala okugejja mu size waliwo abantu nga ye bwawulira okugejja mu size asuubira agenda kufuna size eringa eya anaconda product eno si kyekola olw'okuba nti product eno egogola emisuwa
ate nebanga eyongeza ku ntambula y'omusaayi fenna tukimanyi nti ekitundu ekyo kitambulira ku musaayi obulungi bwagwo bwe gutambulirako omusaayi bwe guba gutambula bulungi obeera oli bulungi nnyo so product eno eyambako emisuwa okubanga gigaziwamu mulimu eddagala lye tuteekamu nga likuzaako ku muscles so oba ogenda kugejja naye tosuubira sayizi nnene nnyo sayizi entonotono gy'osobola okumanya nti engezeemu n'omukyala ng'agiwulira nti ddala egezze era gwe gy'oyongera okuba nga oyagala okusukkawo awo ojja kuba weeyongera okugula eddagala lino ziba empeka 3 za bbanga lya nnaku 15 then tuba n'empeke 6 lwakuba tubadde tetunazisindika Uganda tuba n'empeke 6 era wamu ne ka oil kano okeeyisaako tekaina buzibu bwonna kuba tukakola mu essential oils ezo era nazo ziba nakyo nga woonoddira oba omanye abantu bagenda ebintu babitereezaamu nga woonolaba omululuuzi omuntu n'agukolamu oil so ne oils zaffe zetukozesa mu kantu kano bwe zibeera product yaffe eno nnungi etereezezza amaka fenna tukimanyi nti bannange amaka agataliimu kitanda kitambula tegabeera maka temubaamu ssanyu era ke kano kacyayi k'abamaama ate nako akabongerako nga nkyayongera ku product eno tulina abantu bambi ng'omaze ebbanga oli ku kyeyo tolina kyeweekolera ebifo ebyo bibanga bwolaba ennyumba nti ennyumba yo bw'ovaawo n'ogenda tewaba awagirongoose ekwata nabbubi ebaamu emmese ebaamu buli kimu kati omuntu ng'obadde tolinaako kyeweekolera kale kobe ng'obadde olina kyeweekolera naye ng'ate okozesa sabbuuni fenna bwe njogera sabbuuni muba muntegeera ennyumba eyo bwodde oba olina okugirongoosa kati ye product yaffe eno omuntu ng'oludde ku kyeyo ekisooka kya byonna emmere gye tulira ku byeyo ebiseera ebisinga tebannungi oyagala okulya ku fruit tosobola kugifuna oyagala okunywa ku juice tosobola kumufuna twettanira bintu bisiike bintu birimu starch emmere enzibu okubeera ng'omubiri gugimenyaamenya n'olw'ensonga eyo tukubiriza nti gwe oba otuuse ewaka oba oludde ku kyeyo kyo ng'ofunye mwana munno tweyune tukuwa product eno ne tukuweerako n'eddagala lyaffe erijja obutwa mu mubiri abantu abamu temukyesobola kubanga mu musaayi gwammwe mugenze ne mugjamu amasavu bwe naatandika okunnyonnyola ekyo ate nja kudda nnyo mu ddwaliro naye olw'okuba nti omusaayi guba guzzeemu amasavu guba tegutambula bulungi so bw'otuuka oba obwagazi osobola okuba nga obulina naye ng'obusobozi bugaanye yeno product bannaye mujeyune osobola okuba nga obadde ku kyeyo ng'emirimu ogikoze omuzira gukubye yonna gy'oli product eno eba egenda kuyamba mukwano ndowooza kankome wano ne product kubanga abantu baba baagala buli lwenzija product eno njogereko era nja kujoogerangako buli lwenajja product eno yetutuusizza wano yevuddemu ebintu byonna ebiri mu Herbal Choice Pharmacy n'ebiri eri gye mutalaba product eno tugitunze wane South Africa tugitunze mu Australia tugitunze Singapore tugitunzizza bannansi b'e Dubai bamaseeka ogero saving enamba yengeriko seeka tugitunze buli wantu tugitunze UK tugitunze mu America tugitunzizza aba Nigeria tugitunzizza buli muntu product eno etambudde lwakuba nti nno Uganda ebadde tennaba kukyaka nnyo era babadde bajettanira Uganda be bantu ababadde nga batambula ku mitimbagano eyo n'agisanga nga website yaffe nabagambye nti website yaffe eri www.herbalchoicepharmacy.com product eno kati product eno bannange product eno ejjirako kacyayi k'abamaama taata nga weddaabiriza bataata mweddaabiriza nnyo product eno tugitunze nnyo ate okusinga bwe tutunze kyayi ono bamaama bamwetaaga okubeera nga abongera obwagazi abongera ku mazzi abongera ebbanga eddene n'ey'abataata okubeera nga musobola okutwala obudde ne munyumirwa si ddakiika emu nga buli omu akooye nga newoba watudde leero nga wabadde weesanyusa jjo tosobola nakujjukira byabaddewo kuba akadakiika kabadde katono maama weetaaga kyayi ono waliyo bamaama ng'obyokwebaka mwabivaako bataata ng'okwebaka mwakuvaako nga kasita webaka essaawa 2
essaawa ezisigadde oba otunula otulo nga tubuze product zaffe zino zigenda kubanga zibayamba bamikwano. Waliyo abakyala mukwano ng'obufumbo wabuyingira oli bulungi, wabuyingira oyagala, naye kati buli kaseera oba oyomba, buli kyolaba kikunyiiza, ezo baziyita mood swing olw'ensonga nti hormones zo ziba teziteredde. Hormones ndidda nemba nnyonnyola ate zo hormones ze zitya era zibeera zitya mu mubiri. So bw'obanga zikuyitiriddeko obanga oyina ntono ebyo byonna byonna obisuubira maama osuubira okuyombayomba. Kati kacaayi kano kakkakkanya stress. Waliwo abantu nga ye bw'aba anaagenda mu nsonga amabeere gamutumbiira, amabeere ne gamuluma, emirembe ne gimuggwako, omutwe ne gumuluma, omubiri ne gumuluma. Kacaayi kano munnaye nakeera kajja kukuyambako, yadde ate nga tulina caayi era ayamba abalina ebizibu by'ensonga. Caayi ono yasinga okubeera nga yettanirwa bamaama. Tulinayo bamaama ng'okuze myaka 5 n'okweyongerayo oba myaka 45 n'okweyongerayo. Ebizibu ebijja waliyo bamaama nga tebakyalwala. Kati buli w'obeera nga tolwala bannange, okulwala kulungi eri maama kuba ate nina product endala gye nino kibanyonyolerako ekyo, naye buli w'oba tolwala ate ebyali badde bifuluma bisigala mu mubiri. Bamaama nga gwe wakoma okulwala oli mu menopause, kacaayi kano nawe wali badde okettanira kalungi gy'oli olw'ensonga maama nga takyalwala ate embeera zigala ne zibaamu ngezi omukyala w'olubuto, n'omugongo ne gukuluma, amagulu ne gakuluma, omutwe ne gukuluma. Kibanga woba olaba nti nno omwala gumanyidde okufulumya amazzi ne gagenda naye kati tegakyagenda, galegama. Ensiri zibeera omwo, ebikere ne bizaalira omwo, ebizibu ebibeeramu bye bingi. Kati kacaayi kano kagenda kuyamba mukwano obeere nga naawe odda mu mbeera era kyekimu n'abaami. Bannaye zino products zenkutte twazikola kutereeza amaka agammwe. Bannaye amaka agalimu essanyu ganyuma, si galimu ssente gokka. Amaka agalimu essanyu ganyuma, agalimu okutegeeragana ganyuma, naye okutegeeragana ebiseera ebisinga liba ssanyu lya kitanda, liba ssanyu lya mu kisenge. Kale nno bannange products zaffe zino muzettanire. Waliwo bamaama kacaayi kano obwagazi obwagala kacaayi kabukuwe, amazzi ogaagala kacaayi kabukuwe, amaanyi ogaagala naye ng'ate oyagala kukisussa. Bwe ngamba okukisussa bannange tegeeza bamaama abaagala okutumbiiza tukuweerako buswiti bwaffe buno. Kyemmanyi abasinga mu bumanyi buswiti obwo tubukuweerako n'obeera ate nga weesanyusa. Bubeera buswiti bwe buti. Buswiti buno tebulina buzibu, ate tebulina buzibu nga bwe batugamba nti sukaali alina obuzibu. Switi zino baziyita sugar lumps era nazo nja kudda nzibannyonnyoleko. Obudde tukyayina mukyala Dija ye yatuwa omukutu era mwe abakyayagala okuba nga mukisussa tukuweerako sirapu eno n'oba nga oyongerera ddala okukisussa. Sirapu nga woogiraba eringa mubisi gwa njuki ewoomerera naye nga bagijja mu kibala. So nayo nja kudda nga ngenda kuginnyonnyolako. Maama ng'oyagala kukisussa kusukkawo busussi, biro byonna bisatu oba obyetaaga. Endowooza ebyo zo nzimalirizza. Kaakati wano ninawo kacaayi kano nga bwe mukalaba tukayita kacaayi ka diabetes and hypertension tea. Ogenda kwebuuza ate lwaki ebintu baabigatta? Twakagatta lwa nsonga tulina ebikolo by'eddagala ebiyambako amaanyi, omubiri okufuna amaanyi n'okubeera nga immune system yo tugizimba ebeera wamu n'ebeera nga y'amaanyi okuba nga erwanyisa endwadde, okuba nga yeekuuma. Twakola kacaayi kano nga we mukalaba. So kacaayi kano kayambako kakola ebintu bingi. Edda twebuuzanga omuntu atunda ate mumba naye banga wuli endwadde lukunkumuli abeera yakuŋŋaanyizza eddagala ery'ebika eby'enjawulo ng'ayagala okuwonya ekizibu kimu.
liba n'ekizibu kimu erisobola okuwonya naye ng'ate bw'ogenda bw'ogenda nga buli ddagala oliteekawo ku lwalyo lirina emigaso mingi. So kyayi waffe ono tuba tukuŋŋaanyiza ebikola ebyenjawulo, ebikola ebiwererako ddala okubeera nga tumukola. Munnange gwe alina sukaali, waliwo abantu abafuna sukaali n'abasukka nako n'atandika okuba nga akuba ebiyobyo ku mubiri oba mu mutwe. N'obeera nga abamunnange abasawo baŋŋaana okunywa sukaali, abasawo baŋŋaana okulya ebisiike, abasawo baŋŋaana okukola batya, puresha erinnya, sitereera ku kitanda mbeerayo ddakiika emu mbeera waka, oddako mbeera ku kitanda. Kacaayi kano kagenda kuyamba munnange, kacaayi kano kagenda kuyambira ddala. Kacaayi kano tukagaliza nnyo bannaye. Omuntu bw'ogenda okula, sijja kwongera kukibajjukiza, omuntu bw'ogenda okula omubiri guno gubaako ebintu bye gutakyasobola kulwanisa, gubaako ebintu bye gutakyasobola kukola. Mubaamu ebintu ebyagulegamamu nga tebyafuluma. Kati ate bw'ogenda okaddiwa, kyova olaba bw'ogenda okaddiwa bakugamba teweetanira nnyo mata. Omwana omuto ebirungo by'amata asobola okubimenyamenya n'aba ng'afunamu, naye ate gwe omuntu omukulu gasigala awo. Era nga nabagambye ng'amazzi bwe gaba nga galigamye nga tegatambula, omubiri gwe guto bwe gubeera nga buli kijja kyekuŋŋaanyiza omwo, buli kijja kyekuŋŋaanyiza omwo. Kyaba batugamba nti ka bukulu asomba. Mubiri tugulabirire nnyo, tugufeeko. Kacaayi kaffe kano ekisooka kya byonna kayamba ku muntu alina sukaali. Kakuyambako okubeera nga omusaayi gutambula bulungi, blood circulation. Mujja genda okulaba nga products zaffe zonna njogera ku blood circulation. Tukimanyi nti omuntu omusaayi bwe guba tegutambula bulungi, omubiri guba tegutambula bulungi. So kano kayambako blood circulation. So abantu abalina endwadde z'omutima naawe osobola okukettanira. Omuntu alina pressure osobola okukettanira. Singa pressure ebeera wansi oba ebeera waggulu, kaba kasobola okuba nga kakuyambako omusaayi ne guba nga pressure nebeera nga eri awo w'ogyetaagira omubiri gwe okuba nga gutambula bulungi. Kacaayi kano mukettanire, kansuubire nti nkaba nnyonnyodde bulungi. Kacaayi kano kayambirako ddala nga bwe mbagaye nti omubiri guba tegukyakola bulungi. Amasavu gooteetaaga, mubiri guno gugala ne gukola amasavu buli bwe gusanze. Kacaayi kano ke kasinga bannange. Nkaagaliza omuntu akuliridde, nkaagaliza omuntu agenda ku kyeyo, nkaagaliza omuntu ali ku kyeyo, nkaagaliza buli muntu yenna abeere nga kacaayi kano akettanira. Naye okusinga omuntu alina nti bankebera nina pressure, omuntu agamba nti bankebera nina sukaali, nkakwagaliza nnyo kacaayi kano tukettanire. Mpozi bannange ono bamuyita cramps tea. Cramps ayagala okuzimanya. Singa oba ogenda mu nsonga ng'olumizibwa olubuto, kacaayi kano ke kasinga. Nze nalinga sinaba kusoma bintu bino nga ndi e Uganda, nalumizibwanga olubuto ne lunnumira ddala nga sisobola kusoma. Bwe natandika okukola nga mba sisobola kukola, nga nsesema, nga bampa ekitanda, nga bankuba empiso, namira painkiller ne ziba nga tezikyakola. Ne batandika okuba nga bannogera eddagala nga terikola, nga bantwala mu ddwaliro ne bampa ekitanda ne banteeka ku ccupa. Naye ng'omuntu bw'omubuuza kiki nti oyo olubuto lumuluma. Era bwe natandika okumanya ebintu bino nanoonyereza nnyo ndabe omuntu asobola kubeerawo atya nga tafuna buzibu na lubuto. Ne tukola kacaayi kano bakayita ka cramps tea. Munnange bw'oba ogenda mu nsonga amabeere gakuzimba, bw'oba ogenda mu nsonga olumizibwa omutwe, bw'oba ogenda mu nsonga ofuna omusujja, osesema. Sijjukira mirundi emeka gye bankebera lubuto, naye nga teriyo mulundi gwonna gumu gwe nalina olubuto. Bw'ogenda olumizibwa ng'era n'obuzibu bweyongera, omwana omuto basobola n'okunyiga amabeere nga muvaamu amazzi, naye ng'ate mwana wattu tojjangamu ku lubuto,
toyonsangako nga n'okuyonsa tonnatuusa